abanabe abafuzi bonna ababadde bazanya ne jjajja bonna gubakeeredde ati mpuuga yaddako kuki kubagenda okusibwa nze simala googera bamampuliza ku radio 4 wiki wedezi na breaking amawule ganita amonge ndozo ku Twitter gwatamanyi byenjogerako genda ogoberere mukasa bajjo events clear process ku Twitter nabagamba nti ku Monday leero wayogeranga asa nabagamba ku Monday leero nitabadde ina kubaluzira manyi na ex yange eyo naye abantu ndaba abali serious balabanga byenjogera kubanga nze sinonya mawulire siri munamawulire abanjogera kituufu nga bwe kikola ki anita leero yabadde ina kubaluzira kasawala banandutu nga bamukutte kasawala byobole nga bamukutte kati mikwano jani tagisattira buli muntu yalina akakwate kwa nti oba oli opposition oba oli weni alemu oba obadde ozanya ne jjajja kati time etuuka empologoma ng'etandise okulya erya buli kimu abali close ekitaasa omuntu yenna kati kungubira tubyogere kutambula ng'oli straight waliwo abantu abalina ziridikka kati ng'ogenda bala beeruzira ng'amasirikale tebakyasobola kubayamba embeera egayigayo mwami bajjo kugambye kati buli muntu yalina anita jjukira dda nga bwebeera ne sipiika ompulya bulungi ng'oli wa kitalo nnyo ng'otulugunya abanaku nalabye omusajja obole yabadde azanya emipiira gya mongi gyonna Chris Obore mulimu aba opposition adde bakukuta n'amongi really nga bajja wano mu kamera nga bavuma kati kankuyigiriza akabadde ka opposition bwe kabadde nagamba dda nzija abantu I don't know why people underrate me abamu bagamba bajjo mulalu abamu bagamba bajjo byasanga byayogera naye nagamba nti parliament eyo 99% opposition people they have been benefiting from Anita Amongo era bamwe simu bazigyeko sagala kubononera manyi kati esimu kati okubira Anita Amongo kikolimo nengedde bo receiving esimu ya Amongo nga yinza n'okulinya ng'okwanira ko abawala 10 speaker nkulu ngo abamu bali bamanyi nti Amongo asinga ne president amaanyi already ng'omwajja n'akweragirako nagamba njogera naye abamu n'okutwala ewa Amongo nga bakusaba ssente nga bwe kiri okutwala ewa Museveni okutuusaayo abamu Amongo yabateeka mu bifo by'obwe mu piku mpaka oyo omukazi tabadde mwangu nga kasoba mukwano gwe oba owangudde oba towangudde ng'ogenda kuteeka ku bwe mu piku mpaka abadde n'amaanyi nga yeeyita president kati this is alleged bwe ngamba alleged kiteeberezebwa ne security ya president abadde yagicompromising emu nga bamubulira kano omukulu azzaako ki waliwo omukulu kati kankuwe bwina nti nze Bajjo University Mukasa Alifunsi banze kaseta Bajjo mukono omukazi bangambye yali awo abaana b'SFC nga bamubegera president ogamba lwaki Museveni amuyinako obusungu towakana bino bya Bajjo University it's my Bajjo nga bagamba gaalize ebimanyize ndi zate njogera byesimanyi nga abuuza abasajjulire era omukulu agenda kubaawo anti kakati yalina omukulu gwe yawa $50,000 n'agenda n'aziraga Museveni president Museveni n'amugamba waziweeredde nze komanda katuba n'abataba wammeka kikyasinga okunyiiza Museveni ate nze mmala kwogera anti yenguzi yawawo SFC ng'amwegulako va mu bya parliament yawana ng'ayingidde ne security y'omukulu kyatuuka kwekyo kumala googera emyaka gyange mukasa singa siri luzira nze mu Uganda abantu abalina first hand information ompanga ekitiibwa kyobola banza bakiyita bati amwededire leopard saba ng'omukulu acompromising ku security y'omukulu nti era agenda kubeera wanga abaana bamubuulira muzaako kati wali gwe yawa $50,000 n'azigera n'aziraga president Museveni kati president n'anyiiga olowooza obusungu bamutaddeko obw'amaanyi bwaki tazzeeko ocompromise ku security y'oli parliament enguzi eringa enguzi ompulya bulungi amalala galinga amalala oyo omukazi 99% abadde bwati ng'azanya yefula atayagala opposition ng'alowooza nti making a president okuba happy ng'ayisiza mu data eddiru nnyingi so ogaye waliwo opposition adde kugambye opposition nayo kati batuuyanye kigato wange asembi yangambye waliwo omubaka we ababaka abasoga basatu bano bagala kuyita ku nsalo z'ebusia ne president ya deployinze already abadde adduka nga agenda busia mubaka wa opposition abaka bagala kufubula waliwo omubaka b'ejjinja abo nga bagala kudduka oli abadde adduka ne bamugamba ate ba deployinze dda kati era omusajja gwe bayita Ssemujju musajja mugezi Ssemujju ateyakoze eki anti Ssemujju bagamba bamu ku badde bakolagana n'omukazi so yakoze eki anti kati bayinza okuba nga alina akasente akayitako nga tamanyi buli omuntu yena yayisizaako sente za Amongo ku account bagenda mumukwata kati aliwo Ssemujju yagamba agenze kola hiri akumba apuluse
Alese muju aina intelligence abana bagezi era problem okupuluka otegezaje ate kupuluka nagenda ya talimu abadde maka yagamba yagenze maka nenge kijja kimanyi alimeka ate alimeka ne yadduka magezi kati se muju mugezi kati mpuga yagenda olugwamu wale buli muntu ngomajo banito kukutana nita mongi ogezi ate buli muntu abadde akukutana mongi ngomanyi bali bayisizaako sente zo mukatona mugulu ogenda weekend bino byenjogera bya weekend nabagambye komanda badaina genda kungu omuntu enampulya ku lady agende ku ex yangu asabyogera nga munate munabimanya kati ndabya amawulire onagibali konenga professor yabyogera dda leka kutisa genda ku ex honorable Mpuuga ali mukola kakana ate bamutaddeko emisango emirala mbolo ate driver wapi ewe yagana just ate itsale gidi nti walo ate ewe yagana na jayo sente musaka ya parliament atenga honorable Siazi kwamba ndabye bintu bingi fairo njirabyeko bajirese ku meza ya Bajjo University ebintu biri serious serious abwavu buli mu gwanga nkubulira no bana basaka tikankuigirize yo kungu bino byogera no mutima gunnuma nememe yagala kuvama bana basajja bade bazanya ne jajja nga egwanga bali udisa jukira bana Uganda kongo tebagala mazima kati jukira nze kati abantu linga bana abatasobola Uganda tuli ba mazima Uganda teyagala muntu wa mazima Uganda yagala nzija wano mweti nefuule asome nnaku yaabwe ompulira kungu nange nefuule munaku munnaabwe ngende ne kiba bojango olina kibaita political correctness kichi tibulobero wa mazima bana Uganda tebakwagala naye bojano wefula bana ba politician ade basanya ne jajja nanita baade baakimanya nti bamanyi okuhudu wikinga population Museveni ye dira akuleka n'omuvuma kasato vuma ku family code ziri biri nga tuyagala Museveni akwati tovuma family ye tovuma baana be ebisigadde vuma ngakyo bachi patana tugubere limwe ni ale mungu otufuga fe tubere no nga tuudisa abasirusiru tubalimba kati byaweddewo era ogenda kulabanga ekintu kiyise kyonna lwaki kyekirese kino okukyuka generation ekyuka mukono gwa General MK General MK yes munabyafuza alinga Bajjo tamanyi na kulimba yagamba nti Bajjo ngenda kukwata saa mulane bakwata ate katamanyi simu nabyafuzi nga kitaawe ya era kyovolaba abantu abali okumpi ne General MK bamubalira bubi omuntu abadde zenga savior wenguzi omuntu abazezenga no nonsense tekigeza kwata banaku kati kamba yigirize kamba somese Bajjo University somesa kampu ya Jenemoke kamba somese mu Bajjo University bobo yagala popularity towala na population kiriza gana population yamanya okusinga emundu kungu kiriza gana population yamanya okusinga amaje kati Jenemoke singa badaga population yemwagale yandi ekute ku bintu ebyo kujja abantu mu bwavu nanguzi nga buli muntu abona anonya siwali kasto yitiriza brutality kubanga munsi yonna obukambwe kakati Kagame tasobola kufuga Uganda ate asobola Rwanda because Uganda tulina amawanga mangi tulina amadini mangi tulina ekyejo bojane brutality tomalako ontakede bulungi kyovala tata wasobola okufuga Uganda emyaka 4 yayiga bana Uganda ntakoleka n'ovuma okuva ku makya paka kiro ampulyako kimanyi kungwala omuntu atasobola kuvumwa okimanyi Bajjo no mumvumo kungu kivumo kye kisinga okunyiza n'okaba zinvuma yekivumo kyonna ng'okyagala simanyi kuvumo kale kintu kikyo toyagala mu bulamu mbizi kati nvuma embizi nvuma ekitundu ky'embizi yonna embizi y'abantu giveeko kati nze nvuma manyi lwaki waliwo abantu kati mu Uganda tulinga bana nze Kyagulanyi ne Museveni President Museveni tetulya criticism we are products of criticism muri ba product ba kakati ate General MK alinga Kagame kojaawe tebasobola criticism ndi omugamba ko bugambi kintu bwe kinaki feeling that feeling so ga General MK yani yesibe ku kyakulwanyisangizi luli abadde ne hit na kutereza Kampala bwe yakwata bamonge abadde ne hit bwe yakati ngenda kutereza engudo abadde ne hit kubanga kiriza gana mbera General MK nandikoze ddiru ne tata we ne mga muzeyi ne nandibadde nimba kati ngeze mu deep politics nandige muzeyi ngenda kujja nekwate ku bintu ebikulemye oyo mwana abakujja kubanga enguzi yali makitaawe mulemye kuva mu kinana President Museveni enguze mulemye kati enguzi nze kanjikwatemu President Museveni kyekikulemye ekirala oli tolerant nnyo omuntu abba najja ne yekwekera ateka number plate ku motoka yo obadde okimanyi nti buli muntu golabako number plate ya Museveni ku motoka abamufere obadde okimanyi nti buli mufere wa kibuga ayefuna nti awagira NRM
obadde okimanyi buli mubbi agula immunity najja n'afuula mbu ayagala nnyo president oba n'abagamba president w'oligwa wendigwa kimanyi kyoli bamanyi baba babbi nga beekwese mu linnya lya president Museveni yandigambye abo bonna sikola ki najja n'agamba kati kensanga eddwaliro n'ensanga omuntu wa bulijjo nga talina panado agugaba masasi oyo mwana yandibadde wakabi naye era kyemmanyi waliwo yamuteeka omugwa mu bulaga akole bino kubanga je nemuke singa takola bino kuteeka ate bifale bangambye ateekayo bya AI ebimu bya AI yes kubanga buli lokola ekifaananyi ekyo bwe kityo obujjukiza taata w'emirembe gye yajja eggwanga twagijja mu mikono gy'abanyanya twagijja mu mikono gy'abawambi kati olaba waakutte baamongi olaba baakutte boobole kati bannansi awo bamwagala olaba akola enguudo kubanga bwe yayoola bwe yatandika kwanita amongi yonna gye nayitanga nga batuga nti oyo ajja basobola naaba empologoma era nze neewuunya nti mbakuba ye nandisaakiriza abantu bonna abandi okumpi oba kuba jeno emuke bonna mbagoba kuba bwe basinga obutamwa abamuwaana nga bazizza gwaki anti mpuliriza kunguwemba mukwano gwo nenkola ekyobusiru n'otondabula kitegeeza oli mulabe wange mukwano gwo omutuufu yagamba nga zinaga alina promota gwe nagamba nti genda oyiga okusenya musajja mukulu sijja mubogera ku leediyo naye okuvola awunya bulungi akamwa era yagamba bajja oli mukwano gwange naye wemba mukwano gwo kungu oyiwunya enkwawa gasoraga nti bajja owunya enkwawa toba mukuki kakati abantu abandi badde baagala jenemuke bandimugambye kwata nguzi kolera abantu kibaita service delivery yamba abanaku lwanyisa ababbi enguudo zonna era nga ayina trust nti yesi mubbi yakula tabonaabona akuze tamanyi byakola ddiiru muhozi tamanyi bya ddiiru akuze bwe kimu kiri ku hot plate ontegera bulungi kungu kyenkugamba nti akuze alabanga ensi n'okubba obubbi kintu kimuwulikikira bubi kuba kati abbe sente azikozesa eki ompotegere bulungi kungu kyenkugamba naye kakati bano abamujjajjaata ng'alina kyakoze ekitabo babi kungu mu bulamu bwo tobeeranga n'abantu bakuwaana nga tebasobola kugamba ku nsobi gy'okoze baba tebakwagala babi abantu abo basinza okuleetera gavumenti ya president Museveni okulema kati bamulimbye bamugambye mbu opposition bw'ogita egenda kutataganya obujulizi amazima gakanda kungu okimanyi bulungi nti opposition basajja banaku tebalina wadde na 10 kyakulya kutwala kugula mulamuzi mu kooti njaga tugenda kujjawo njaga tudde waliwo otandikire mu mpajjo tuba twogera ku bubbi abantu babbye eggwanga lino balibbye soko owulire bano omusanvu na buli omuze yabba obole Chris Obore agamba okubeera nga yabba 5.2 billion Daniel Adiro abadde director human resource 14.6 billion Vincent Otebata 5.2 billion Leonard Okema 3.4 billion Rajabu Kaya Semalulu 2.2 billion Emmanuel Omuroni Okwi 1.2 billion Stella Itute 75 million kakati obadde oli mu kutubalira tutunde for example tandikirero no Chris Obore ogenti gye bayita billion ebamu million za Uganda 10 ampuliza njagala tutambule fenna balaka kadde kamu okateeke wano kamu bubiri busatu mpaka bwonaweza obukadde 10 ogende mu bukadde 2 mpaka mu bukadde 10 eyo billion emu odemu kyekimu emirundi 5 oweze obukadde 15,000 ze sente Obore zagambye okubeera nga yabba naye ate Daniel Adiro ye agambye okubeera nga yabba billion 14 kati kola ekintu kyekimu billion 14 ze million za Uganda omutwalo gumu mu 14 gwe bala akakadde okuva ku kamu otuke mbukadde 10 ogende mbukadde 15 mpaka obukadde omutwalo gumu mu 14 Adiro zagamba okubeera nga yabba bawere nemba na bubbi mu kooti nezo sente zonna abadde okimanyi zina gye za reportinganga sikimanyi kakati izo sente bonna bannaba n'okuzibabba kuleka yakolanga order era parliament yetaga cleaninga kubanga the top boss the top mafia she was the AAA ba reportinganga izo sente zizali zaba nagendako okusaba akalango nze kenyini Obole
nali nsaba bulango bwa Baba TV obole ya Baba TV obulango nabwa kaledio kanite bukedya nga kawa milioni 10 omwezi. What? Kaledio nga olaba kasinga TV nga kasinga TV amanyi buno obubi bade buzali ate nga bakimanyi nti President Museveni kyokata kiruma kuba President Museveni kenyina abamwetolodde babbi omulabe nga akaaba nti State House katiro ka babbi kitegeza buno obubi okuggwaawo. You have to sacrifice some people. Abantu nga babise. Toyina kuba mukwano nti kungunkumanyi. Toyina gamba nti bajoli kyana oli we waffe. President Museveni kimuletedde obuzibu is to a politician than a leader. Nti munabi abufuza agamba kungono mufuna muki amonge mufuna muki tiebukedi yabamugoberera ng'agaana okukwata amongero okubamba abantu bebukedi abajja kunyiiga. Uganda yetaaga omukulembeze nga Amini okutereera. Amini was a nonsense. Oba oli muwala we, oba oli mutabanyi we, oba oli muganda we. Amini yakubanga n'amasasi ngobbye. Waliwo omusajja yakola kola nsawo ku Bombo Road n'amukuba mwennyino n'amuyita. N'amugamba biki bino bikwakoze. Ensi lwaki yakowa President Museveni nti is not an actor. Ayogera is good at making speeches. I rather mbanga simanyi kola speech nenga ina implementation. Kungu egwanga ndio limu kugwanga lisinga obugagga. Labe ekigudo kya express highway. Kye kigudo kisinga beyi mu nsi yonna, kye kigudo kibasinga okola buli sawa, kye kigudo kibasinga okola obubi. Sawa zino jamu akutte ku express. Nakati ndaba tolina woyita. Waliwo abatuulira mu radio. Jamu akutte olugudo balubirako sente bulu nakukyokalo is the most expensive road. Government eriwo. China ba mu America bayina enguudo nga tezirankingidwa na mu nsi kubeera expensive. Aba supervising. Tugamete enguudo number 20 road. Nenga nga lusinga express kibagamba beyesinga eggwanga lyonna mu nsi. Genda bugenzo labe enguudo z'e Rwanda. Ompulira bulungi. Kitegeeza nti Uganda president yajinya nnyo president yennyini yembulesinga abali b'enguzi. Kasa President Museveni yakola statement Kololo n'agamba Betty Kameto bakwatako abali b'enguzi ba mugaso bayita sente mu ggwanga nabo ne bafuna ebiwawaatiro. Alinge yabawa ebiwawaatiro nti mugende mu bbe. Gende mweyagala. Uganda yetaaga omuntu nga is not a politician. Yetaaga omuntu nga is just a nationalist. Agenda okugamba ekiba kibe oba banzijja ku ntebe ya president banzijjeko kankwate buli mubbi. Museveni atandise okuluma. Bano badiro bali mu kooti. Kakati okiraba era badiro bali mu kooti ego manya ababbye. Gomanya kati sawa zina ababba. Uganda yennyini yetaaga okukyusa mu mukulembeze tufuna omukulembeze nga tamanyi politics. Uganda yetaaga amakyanga bajjo. No sikutegeera. Badiro bakwatiddwa. Amonga badde asuubirwa n'ere. Kakati ate kyakwasa Amongo. Singa ddala sikiwanti enguzi yennyini yasinga okuluma president. Amongo yalinamu n'ambitions endala. Tokulembeza kyanguzi wana ababbi President Museveni abamanyi nnyo okuva mu parliament mu judiciary ne mu executive abamanyi ababbi nitasobola bakwata because bo bamumanyi tebakwata tebateka bugalo mu ntebe ekyo kungu kitegeere boba mubbi nosonga wali toyina kwata mu ntebe kati ono yayameza amalala nga ayirabanga president ontakedde bulungi kugamba oyo omukazi akubya abantu omukazi ejja ku president abantu bonna ab'emikwano omukazi bagende wenga yakwata ekifaananyi n'akiteeka mu malogo nga esaleegi atowakana kankuwa bwino profesa yayogera baŋŋamba yatikka omusawo okuva e Nigeria esaleegi likambyogere kamale kugamba anti kasooke kugambe kankwe kabwino kano abadde mu ddogo President Museveni abantu omugamba nti bizzeemu kamuwa obubaka bayinza okuba nga abamubeera okompita bamugamba maki kyebayita nti bizzeemu bwe yali agenda mu nsiko yagamba abasajja b'obote bawamba abantu babba ebintu byammwe batta abantu bammwe kyesooka mwebazaako mayinzi nagandi straight butatta abantu bebakoze ekyo bakutte naye enkwata gye babakwata ate babakwata nga basajja b'obote panda gari yennyini. President Museveni kenyi yateekawo institution yateekawo police n'ateekawo ISO n'ateekawo ESO n'ateekawo CMI n'ateekawo amagye nga buli kitongole kirina lolo yakyo gye kirina okukola ki omulimu gwa poliisi kusamuninga bajjo kumukwata omulimu gwa kooti kulimaninga bajjo omulimu gwa luzira kukuuma bajjo buli lwokwata amagye gano n'ogateeka mu bantu ba bulijjo biba bizzeemu bitya nti ku mulembe gwa panda gaali abamagye be bakolanga buli kimu ku mulembe gwa panda baali tewalingawo respect ya poliisi ku mulembe gwa panda gaali bebagendanga okwata abantu nga babajjo nga babawamba mu zidroni ekyatuleesa uniform ya green
netufuna uniform ya police netufuna uniform buli kitongole kumanya nti Bajjo ye reportings okimanyi mu nkwata entuufu police ejja soka kogana chairman wa kyalo ne bakwata ne bakola search nga ne chairman wali kitakolebwa kati kubamu kitakolebwa kati kubamu tikate bana abantu lwaki bagamba bizembuli okanga kanga omuntu aba plane cruises ne bawamba omuntu mu drone ne mali naku 2 obajjukiza temwogedde nti fetu mulina obajjukiza biro ebyobote president kibagamba nti ebintu bikoze eki so singa police ekola obuvunanyizibwa bwayo nze sigana kunkwata nga nina omusango era sigana bantu kwa ne buli lwokwata omuntu ng'omujjukiza ebikolwa by'obote ebyakutwala mu nsiko kati bajjajjaffe abali bagamba ne bano bawambanga abobote aba state research ne bano balina zi drone ezatwalanga abantu ompulira ne baba tobakutte kubatta ne baba tobakutte kubatulugunya naye enkwata gyobakwatamu ekyo kimu biba bikoze eki ekyokubiri freedom of speech bulwegwawo kubanga president Museveni one of your achievement ezibadde ku government yo ng'omuntu ajja ku radio ne TV nayogera kyayagala n'agera n'otomukwatako kyekikkumye mu buyinza bannayuganda tebalinga b'e Rwanda tesobola criticism because bo balinga tribe 2-3 Uganda tulinga 64 tribes ontegedde bulungi omukala moja tawulira Bajjo byayogera omululi tategera byenkola ki buli omu atategera mu ntegera ki te president Museveni alina kyateka mu bannayuganda yabagamba mweba kotro n'abawanidde emberi y'okwogera ye breathing space tokkirizanga bannansi okusirika buli oli bajjako eddembe ly'okwagala kyebayita okuboyiringa point okuboyiringa bomu ne bwatuka bwatusi naye wano buli wenzija kulende nga tugenda kwekalakasa enkya ssaawa 3 ng'odiployinga nongamba nti ennaku z'omwezi 2 tugenda kumachinga ku parliament ng'okola ki naye so singa onkwata omumwa nenkikola bukozi nga totegedde kyowulira gavumenti si okukola ki kati little freedom of speech byebizeemu nti eddembe ly'okwogera ligenda likendeera ti aboogezi bonna bagenda babakola ki babakwata ekyakinandigambye nti bizeemu empisa edda ow'amagye bayinanga omukwano n'abantu naye kati abantu batandise okulaba abamagye ng'abalabe baabwe kwatugiyita Uganda People's Defence Force magye gaffe amateeka gagamba era ng'ow'amagye bamwagala okusinga omusirikale ulira etteeka lyaffe ligamba nti ow'amagye alina kuba subordinate civilian authority kati ow'amagye enkolagana egenda ekola ki eggwawo kubanga ulira abantu kati badde okimanyi nti abantu ng'essuubi balina magye okusinga poliisi ne kati ate abantu bagenda bajja essuubi mu magye ekyo ekifaananyi gavumenti erina okitereeza nti amagye gabe gaggwanga era omulimu gw'amagye kukuuma nsalo nabale bayima Uganda leka poliisi ekole emirimu gyayo bino kukwata basiviliani birekere poliisi simanyi intelligence birekere poliisi wadde poliisi erimu kawuukumi ne poliisi egenda eterera poliisi erimu abasajja abagezi bamagamba bakoze omulimu baddamulira bakola omulimu gw'amaanyi mu poliisi okubira bukobiza abo abasajja nobagamba mu handling kino amagye n'ogawummuza kuba amagye bugalinda kazigizigi waki ne bwokwata amagye n'ogateeka n'akanumu akatono mugende mukwate Bajjo nga amagye ge gakwata oba oganyoomye kati ze Bajjo atalina mundu atalina kasaali lwaki oba onsindikira amagye osobola okunsindikira wa local defense n'akola ki n'ankwata kati kwekyo president kyebagambye nti bizeemu abaakuwa amawulire bannayuganda kyebategeeza nti bo tebaali tebamanyi ti omuntu waleya gwe batamanyi asobola okujja n'akwata omuntu mu drone n'amukola ki bo baali bamanyi nti omusirikale yeyanjula ku chairman okimanyi n'okukola saaki chairman alina okubaawo ne famire ye erina okubaawo ne bakutwala ku poliisi ne bakutwala eruzira n'ojja mu kooti bw'owangulanga ovaayo bwe gukusinga ng'okola ki ne president naye wano kyetulaba mwami Bajjo just okugatako ku kyoyogera amateeka akavuga nti Bajjo anaabeeranga nga n'omusango ng'ebintu bibiri bibaddewo ekisooka either nga kooti egumusingisizza obanga ye mwennyini akkiriza nti omusango gunsinze naye wano kyetulaba abasajja b'ebyokwenda bajja ne bakwata olwedde nga bakulaganga gwe olwedde alina omusango bakusalira omusango before kyekyo bakusala sometimes ne bakuba n'ekibonerezo kuba bakuba n'okkuba ebiseera ebimu nga bakwata abantu abamu kati lwaki oba okuba omusibe ateeberezebwa okubeera omuzibu w'omusango okuba omusibe nga ziza omusango takubuulira kituufu ngobadde okimanyi abasajja abazungu nakino kankikuyigirize mu nsi eziri digitalized mu nsi ezaakula tebasiba na basibe mukomero nki bakola bakuteekako ekikomo public nekwa isolating anemanya nti Bajjo yabba embizi bwokola buli balina ekibonerezo okutuuka okutwala mukomera mu nsi z'abali abasajja abaakula oba okoze omusango gwa ddala naye wano mu Uganda amakomera gajjudde ababbi enkoko amakomera gajjudde abalina aida disorderly kyokka nno ekisinga okunyiiza balya ssente za miwa musolo nabalamu nga buli musiba mumalyako obukadde 20 buli mwaka ezo ssente obukadde 20 busobola okukyusa obulamu bwa munnansi nga musebe wa aido mutadde mutesi kikomo bwobanga omujajinze aido n'omuleka naddayo mu community abana isolated kisinga n'omuteeka eruzira
bana basajja betaka okujja mu Bajjo University si buli musango ina twaza muntu wa luzira wa mukadukulu waliwo buno obusango sango obutono ng'obutekako ekibonereze ekyo bwekityo mutegedde bulungi amakomende gatakola ki police irina okubeera digitalized omusirikale n'asula bulungi omusirikale n'abanga ayagala kyakola nalabye president anajana nti state house kayumba kaba mafia mbokulete twala ebbaluwa bakujjako obukadde 3 kitegeeza n'abali okumpi ne president banaku. Why don't you empower those people noba omusala ogubamala noba wa sente ezibamala omuntu watukira okulya enguzi kanti kuyigiriza abamunaku nga talina kyakulya so bali ku parliament boba doyogerako banaku bobole ate waliwo abo omululu obululu goba doyogerako okuntiko munaku okuntiko waliwo bamafia nga Katonda yabatonda kati nga bamonge abo Katonda yabatonda balina mululu nga tebalikota bintu byansi ne waliwo omuntu nga ye mu matevu nga yagala okusavinga eggwanga lye ng'omusirikale abamajja abo baagala eggwanga lyabwe bafuna omusala mutono ne babe basinga n'okubonaabona okusinga bamongi. Ontegedde buli kyenkugamba ono wa state house akulira mu omusalo ogumumala omusirikale mu omusalo ogumumala owa police owa iso mu omusalo ogumumala tajja kulya nguzi naye kwe kubyamu akafaananyi kungu omulamuzi wa court agenda kusala omusango wa $1 billion 166 afuna $5 million lwaki tali enguzi balina okuddamu eggwanga ne bayita babajju ne batula ku pano ne tuteseza eggwanga ebintu kubanga fe tumanyi payini y'abantu ku factory reset tumanya nti omusirikale anaafunanga $2 million asembayo kwa sente weziri bwe bazibba kale ekireeta enguzi wano baga nti balwanyisa enguzi naye nga tebatunuulidde bugubi ki bannayuganda bwe bayitamu era enguzi ejja kusigalawo because ekibbisa abantu kasala omusirikale aweeka ogubundu kungu ne gumusula olubege ng'agenda funa emitwalo 6 kungu osobola okuweeka emmundu oyo okumala emyaka n'emyaka ng'ofuna emitwalo 3 gotawera nti kiswaza nnyo omwana w'omusirikale okuba nga tanasasula school fees ontakade ebyo balina okusooka okwebuuza kati bano abantu b'ensinga okuba bantu abatuukirira president abatamugamba mazima be balabe be nga tugera ku kyokubiri kyeyayogedde kwekyo nzikiriza mpali dakiika emu ku nsonga again lwaki ndowooza ng'ogyeko byoyogedde lwaki abantu balowooza nti bizzeemu Mwami Museveni ekimu ku kyamutwala mu nsiko nga bamaze okubba kalulu agati obubbi bwa kalulu obwaliwo bwamukako kugenda mu nsiko twali wano mu kamyufu ka NRM akakaggwa mu kalulu akakawedde ebimu bye twalaba mu kalulu kano nga ne Mwami Museveni yavayo byogerako gwe musimbi omuyitirivu ennyo ogwakozesebwa mu kalulu kwe kukangakanga okutiisatiisa abalonzi na buli kika kya ffujjo ky'oyogerako ekibeera mu kalulu kyalabikira mu kamyufu ka NRM era nze mbuusabuusa nti ne mu general elections bye twalaba mu NRM tebaabireeta mu kalulu k'awamu meaning omuntu bwakugamba nti bizzeemu ekimu ku byo bwe bubbi bw'akalulu obwaliwo mu kinaana nakati nga weebuli Amongi n'alagira n'agamba gwe tojja kuba era n'otaba omanya abantu Amongo abo yajja ku nkalala oyo mukazi ali mu kusasula bibibi obadde okimanyi nti bonna abantu abali okumpi n'Amongo Anita teyabawanga ssente nga yomulowooza nze nafunye information nabo yabapuleyinganga ng'ayuzinga waliwo omusajja mubaka wa parliament yatwala omulimu gwa Amongi n'amubba 7 ati nze njogera ati kakati naganya okuga ati mpulirizaako ono mumpulirizaako I can defend my statements wagendanga n'omulimu gwo ekizimba sobola kuziverifyinga banjagala kyoyogedde nga nsobola olina wonsindi kati genda information ogijje wano kakati nkole ntya okuwa bwino yo muyina owa Anita Amongo muyina genda ku kyokubiri Mwami Museveni kyayogedde yagambye aba opposition tebaba wa bairo kati njakuwa example ya Sauda Madada njakuwa example ya Bobby Giant amazima ga Katonda mu ggulu omuntu yenna yawa president Museveni search information y'oyo muntu mutemu Sauda Madada agenda kujjawa obusobozi obutataganya obujulizi Bobby Giant ile kisajja ekinene kisajja kyattu na kisoga kyana kito kigenda kujjawa appetite egenda okutempalinga obujulizi Alex Woiso era ekyo okubiri president Museveni wagana abantu bawa beiro abatayingiridde ekitongole ekiramuzi bwe balaga nti bizzeemu abati yeekubyejje because twandese judiciary nebeera independent kiba kirisewa n'enfuga y'amateeka eyogirwa anti kyenkugamba nti kennyini yabaakute mu constitution okulaga nti yagaba beiro ate yagimma ekyo nakyo kyabulabe omukulembeze okukyogera waliwo yawanisa mwamba kisoma kyolowooza kwekyo waliwo yawanisanga nti kungu ebigo bya president bino byeyakozesezza alinga officially eyategeeza nti kati Uganda efugibwa ku nkola ya martial law era martial law because kooti bw'ozijjawo nga weekwasa muzigaba beiro musimanyi zijja kutaaba sibe kooti egendera ku evidence Sauda Madada bwaleeta evidence naganzi banaye mwankwatira bwereere saaliyo bye mwankwatira kooti ng'ekuta naye kati president Museveni yeefudde saabalamuzi
ane yefula president ane yefula buli kimu awo naba amenya mateeka simanyi oba Anthony General wa Uganda ekyakiraba simanyi oba mikwano gya president Anthony General akole ki bandi mugambye ave mu bintu by'amateeka alungamye bulungamye kubanga executive powers azine ezimala okukola byakola ki byayagala tekyandibadde kya bugunjufu mukulembeze wa ggwanga kuyingira nayinga na buno obuntu obutono kale yandibadde ku misango gy'abajjamiru mukulu abo abalya mu nsoolukwe ontegeera bulungi yandibadde ku misango eminene buno basauda madada simanyi Bobby Yanga kati Bobby Yanga agenda kutataganya bujulizi ki ate wana abokubye ekitongole kyekiramuzi nti kiri kyanguzi nti basobola okiwa enguzi ne kita omuntu kitegeeza gwe ng'omukulembeze w'eggwanga ky'olina okukola abalamuzi bano mbagazisiza nti omulimu gwabwe kulinga tobatataganyiza bayambye nti okulaba does president amanyi challenges abalamuzi abo ze bayitamu yandibuuza lwaki mugaba bbeiro yandibabuuza kiva ku ki nze mmanyi nga Bajjo University nti abalamuzi nabo bakolera mu bugubi nti wano mu Uganda no one is safe everyone is crying kati president Museveni abayagala otereza eggwanga ayingire mu institution amanye challenges ziyitamu amanye obugubi bayitamu kwa wano mu Uganda buli omu munyiivu mu Uganda buli omu abonaabona kati yagambye kya Dr. Besigye yagala kwekitrayo Dr. Besigye no bato kimanyi yayagala okuyita musajja mu kiga nagamba bana abakiga baagala nnyo amazima Dr. Besigye yagamba mpezeze emyaka 7 oba nfanfe takyalina kyeyeguya tosobola kubanga lawyer wo oli omu deportings ate lawyer wo omulala aluzira atakirize balawyer abalala ekiganyi quick trial ya Dr. Besigye balawyer be tebaliiwo ekyokubiri ayagala mazima ayagala okulaba nga bamusalira omusango mu butuufu bwago kubanga bayinza okubanga bamuwayiriza ng'ekyo musango teyagukola ki kemiko zibawo kungo munakusibako ekintu nga teyaguza kungo kimanyi sobola okuvaako nenkuyungako fayiro nekwata ekyo kimanyi bato kimanyi kugamba lino eggwanga kemiko obulimu kati omusajja gwe basibye ejjeno birungi olaba ekintu bamukyagiza omusango bamukyagiza ogulabye treachery kyeki musango kyali mu kooti anti treachery kyeki bukivunulwa kityo bikiva mu Luganda ndabi bamutekako na bino ebintu bano abantu abaafa banyi babakyaginze zimadda waliwo yakuba omukazi kakitegeeza ekalero kati omanyi oti oyo omusajja pininga Besigye yali awaayiriza kwe yali akulya semwanya ebiseera ebyo omuntu watukira okubeera mu treachery ndabye ng'ekyobufere okutega bomu ezitaliiyo ati simanyi luzungu bakiyita batya dange simanyi mu Luganda era kyova olaba nti awo ate awo nkuleditinga General Muhoozi yakwata abantu abo abafere kubanga omuntu lwoteka ku munno fayiro nze omuntu bwakola ekirungi nkikola ki wadde General Muhoozi anoonya naye wano mukuleditinga nti okukwata abafere bangamba nnoonya towakana naye badde kugamba ate se gwe n'okola ebintu by'obulimba n'otega bomu neozetegululira it's alleged ompulira bulungi kati how sure are you nti oli dokita teyamuwaayiriza ontegedde bulungi kubanga gwali mugano gw'abasirikale abamu okukola ferusi report naye kino kankyogere ku radio buli musirikale yenna awaayo lipooti ey'obulimba buli musirikale akuba munno genda kumalanga amongo ye kimukubye kuwaayiriza banne tudde wali mwami Bajjo so president akyayogeddeko naga nti amagye gazze wano gap gye gakola ki gye gazze okuziba ng'alinganga nti nti abalina institutions beebase institutions ezirina okukola emirimu simanyi uses tibalinga abeebase amagye ne gayingirawo okuziba gap kakati nalabye president Museveni kino njagala mukiyige kati ngenda kusomesa nga professor of political science nalabye nga president Museveni akimanyi nti waliwo ensobi ezikolebwa naye tosobola kubanga gwe president wa ggwanga nojja mu public n'opininga CDF oyina kumuprotectinga mu public ne mudda mu kisenge n'omugamba ekituufu. Really? You saw that? I'm a professor. By the way, I'm not a professor by an accident. Yes, I know. I'm a biological professor. I know professor by kati president Museveni gwe mmanyi yakoze statement tinalaba matembe nga awonyera ade following day natambula bulungi namanya yategeera nti bakola bulanda ne kati ng'omukulembeze nakino kikuyigiriza maama wo akole waka ekizibu ompulira bulungi omuza mu kisenge wana mu baana ne mumulaga nti maama wamwe talina ki kati nganze philosophical professor nategedde nti naye kennyini okukola neyo state of national address wabaddewo ebitatambula buki kubanga ye yakugambye nti yalaba matembe ng'ayingira ng'awenyera yerabidefuluma yagenza abuukabuuka omanyi lwaki yakyogedde bannayuganda leka tuyige politics baade basuubira ajja nenye General Muhoozi lwaki okola tasobola kubanga oba omalamu n'abalala bonna amaki mu political science politician they are opposite kati president Museveni era agenda ogoba Kayihura yamugamba Kayihura is a good cadre kankwena kano president Museveni alesa amongo oyo
Ojiko yaganti Among is my daughter Among bwe yagende bukeddeya n'amuwaana n'amukwasa obuvunanyizibwa bonna mpuliza kongwa n'mpulira oli bwa bongo n'amukwasa obuvunanyizibwa nga Among yakulira NRM bakasolo bonna n'abajjako emirimu gya Among munga yakola emirimu gya Buganda gyonna nga President Museveni wagenda Among yasookawo jukira bwe yagenda ebusoga Among yo nga blokize bakadaaga okwogera President agamba wedize kadaaga kati President bwato bwakola tasobola kujja mu public kunenya ndiwe tasobola ajao n'atereza ekibakiyita keeping a good reputation mu keeping a good reputation nawe olawe woyine bitatambula ki naye tasobola temumusubira kujja mu public kugamba nti Bajjo yakoze kino tasobola naye ndi mu kisenge ng'ategedde nti ki ekikola nti yategedde nti nsobi okujerega matembe kyategeeza nti baakola bulanda tinamulabye ng'awonyera kati ngafe abalina psychology kuba political science tutegeera nti wabaddewo bitatambula ki bulungi naye nga mu public tasobola kukola ki nga tetwogedde walabye omukyala Mariam Wangadya nga yatabuse Mariam Wangadya oyo ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe alina obulumi ku mutima era ayogeza busungu kyesakiriziganyiza na Mariam Wangadya weewalanga nnyo okwogerera mu busungu 2 points kungweza nnumye Mariam Wangadya nga ye mukulembeze okolota statement nolangira omuntu okumira ARVs ekyo kyabadde kinene omuvubuka ye nampulira ku radio 4 omuntu ye nampulira tolangira nga omuntu okupangisa abantu 99% mu Uganda buli mwaka kolaki nze ndilandiro ndi naye mpangisa manyo bulumi mpangisa ebifo bya business ne mpangisa ne wensula anange mpangisa abantu we basula ate mpangisa ne business kati mmanyite okupangisa si musango niyo sango linga avuma mu nobo pangisa tovumanga omuntu obulwadde buli lwagamba nti onaamira ARVs obuvumya Uganda yonna kungo abantu balwadde abalwadde basirimu bayinza okubawera obukadde n'obukadde gwe Mariam Wangadya ojja kujja ku radio ovuma omuntu omu okumira ARVs emmenga abantu basiba basimbe okimanyi ARVs bazisimbira layini okimanyi ARVs ne government ya America Trump n'amala agjawo ARVs abantu bafa ompulira bulungi kyekugamba ARVs kati omukulembeze Mariam Wangadya ojja otya ku radio nokola press conference nolangira omuntu obulwadde ekyokubiri the way he had rest his boss nze siwagira President Museveni naye respect him that is the president ti gwe nga president omala galonda olonda abantu wakuwumbulirako akakiiko tandiko kawe ekitiibwa that is not leadership skills muddeyo musomeze kongona kyuka mwendyogera kati wano situsiza pointi zange sivumye wano lile bwankwata bagamba ekisajja bakikwatidde bwana kyegera nti okuvuma kabonero ka bugwagwa okwogeza obusungu kabonero ka busirusiru okwogera byotomanyi kabonero ka buwumba tuutu kati okakkana n'otusappoint oyimanyi kungulu twogera ku bintu waliwo ebikyuka bwejjuka twayogera ku kindi bakikola twali wano naawe tukyerabire njogedde ebintu bingi ku TV ga government ebikyusa otegera bulungi kugamba tuyina okukyusa narrative kati Mariam Wangadya oli mukulembeze there is what we call public speaking lwaki abantu bangobe konga abantu batugobera mbu batwagala ne we are credible kizibu nnyozo okwogera ekintu nga sikimanyi kizibu nnyozo okujja n'enkuwa amawulire nga mpaayiriza siwaayiriza kungu wano ne byonjogera ebirungi gavumenti byekoze abantu ne banyiiga kubanga sikolera ku maanyi g'abantu nkolera ku maanyi ga Katonda te Katonda ayagala nnyo omuntu ayogeza amazima naye tosobola kubanga oli mukulembeze nojja ekintu ky'okuvuma omuntu obulwadde kyankyayiza Mariam Wangadya kyanyize kubanga kungufe Mukama atuwadde omukisa tuli balamu tetulina siriimu nze atalina siriimu tekitegeeza tajja kunkwata oba sinayo nze baganda bange bonna baafa siriimu baatunda ettaka ebbajjo ne banywa walagi bonna baafa ki kati gwe nze mpulira ntya ng'olangira omuntu okumira ARVs nina mikwano gyange ARVs nina mukwano gwange bapromota mbamanyi status yaabwe nina abayimbi bemmanyi kati ng'atambula ne ARVs mu nsawo tulina neza ojja bubuuza oyo kafuko producer wo waliwo promoter ARVs zasootoka mu kasawo ne ziggwa yali atukweka 99% industry balwadde kakati nze mmaze kukula ne mmanya nti obulamu kya bbeeyi okusinga ssente kungu nali negomba okubayo n'akazimbe nakafuna tekalina makulu nali negomba okubaako ne ploti ekampani nazifuna tezirina makulu nali negomba ssente kungu sibaliwa mu baavu tezirina makulu nakigamba dda kungu tiwaliwo ebintu ebituuka mu kkulu ng'okuze nga obulamu kya bbeeyi okusinga byonna bye tuyayanira kungu ze bwenafuna ebyobugagga nerowooza mazi ate ninga atayina ebyobugagga byensi tebabikkuta
ontegedde bulungi zinayiga nti kakati nayiga ku nsi ekintu ekyebbeeyi bulamu tosobola kuvuma munno nga mulwadde nomugamba nti omira ARVs ekyo kya bugwagwa kya buswavu kubanga obulamu Katonda si yaba yasalawo okufuna sirimu okimanyi waliwo bazala ne sirimu nga baliko ARVs okimanyi waliwo abamufuna mu masanyu okimanyi waliwo abamufuna mu accident okimanyi waliwo abamufuna mu saluuni nga basala mashini nga kungu bakusala enviiri n'oli n'afuna sirimu oba ku mirimu okimanyi waliwo abamufuna ku mirimu kati kibi nnyo osekerera omuntu omulwadde kibi nnyo ekyokubira ekintu ekireeta ekikolimo tosekereranga omwavu nze kungu lwaki neeyisanga omwavu manyo obwavu buluma kungu ofuna challenges ofuna sente n'oliwo obulwa emitwalo 10 n'obulwa n'emitwalo 5 bala moyo yalikawo ku shelo nga asise n'ankubira minisita mugagga nenga yeetaaga emitwalo 5 ekiro ekyo nenzimuweereza kitegeeza kuyambagana nti newoba mugagga nga balamu osobola okubeera awantu nga weetaaga obuyambi bw'omuntu emitwalo ameka kakati n'ensi teweemalirirangayo munange ensi eno madaala nze kyesaagala kungu baga nti nina olulimi olubi bannayuganda balina akamanyiiro bannayuganda kati bakusaka nti gwe kungu iwe gentleman gwe basobola okumanyira kuba otya okuvumwa nze tebasobola kumanyira kuba mbavuma nze bwonvuma nga nkuvuma bwempamula nga nkuwemula nze kyompisa kyenkola ki ne kakati bannayuganda nze mpulira nnyo teri kintu kinuma manyi lwaki bino ngamba KCB muyamba abantu NSSF mba nsakirayo muntu munekungu bw'okyusanga obulamu bw'omuntu omu olifuna emikisa ewa Katonda nze mpita mu mannyo g'empisi kuyamba lwakwante obuzibu bwenfuna kati lero nina abaana bemperedde school fees ey'eggomba ngenza okulaba essimu yange ejjudde bw'oyambayo omuntu omu ng'awa omuntu omulala ki kyovula nga sikwata masimu gaki g'abantu okitegeera bulungi kungu kyengamba naye wangadi eyayokezza omukulembeze takozesa lulimi olwo omukulembeze tayogeranga muntu w'e Masaka mu kyalo eri awasemba ontegeera bulungi kungu omukulembeze bw'otunula mu kamera wano kati manyi waliwo abantu abatuyigirako manyi no programu ebeerako abantu bangi kungu kati nga tujjano nga tugamba abantu ebigambo ebitabazimba oza basobola okuddamu ne batuwa amatu next week tebasobola we have to build this country buli lwotunula mu kamera booti manya nti ensi n'ensi ebeekola ki kungu you have to influence you have to be a role model ine ebintu byotayogera kati nze singa nali mpemula singa sigenda mu corporate company singa sigenda mu NSSF singa bandabire ne bagamba tetusobola ku associating anoya nze waliwo ba influencer benasabidde emirimu babamye era balonda Zibeda na Janice tebawemula naye okuwemula n'obeera ku TikTok kungu wakati olina obudde butono kungu weewalanga nnyo okuba ne following y'abagwagwa nga bangi osobola okutuna mu kamera n'ofuna 10k naye nga basiru omuntu afuna 100 views ompulira naye nga bagezi owa 100 views abana kibayita credibility ne value okusinga oli afuna 10k nga awemula kubanga dynamic ya Uganda abantu baavaako ennaku ebalumye nnyo kati abagezi batono mu Uganda abasiru namba y'abasiru yeki naye ate abasiru tebakola value okuba n'abasiru 5,000,000 obeera muno omugezi ki ekyo ndowooza okitegedde kwata era nkubiriza abavubuka mwenna abagala okyusa ensi yaffe tubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota toyingira mu personal life ya muntu jangu oyogere issues ku radio yogera nti mulaga eddagala tulwanire abamulago bafune eddagala abasibe bafune eddembe ababodaboda bafune amafuta ompulira buno isi byakuyingira nti kungu mukazi owa mukwana booti ebyo tebikola I think mu intellectual world kati go ina intellectual si kirungi kwogera kujja n'oyogera personal life ya kungu kubanga tekyetagisa that is si kirungi si kya bugunjufu nsabo kizonga tekao sabo kungu tukomyeyo ku programu yaffe bajita serwatula miti bajita bati bajita talk to the nation yiyo era KCB agambye ne program yegendo fira ko sebo talk to the nation ide wa KCB omunyuma doga Adamu Kungu ne mwami bajjo okisusa uya anyirira omulabye Adamu Kungu anyirira okisusa nnyo tugenda kubyogera nga bwe biri tutandikira oli utya sabo gye ndi omukulu Adamu Kungu kata okasesa yes ogambye obadde ngamba ku muganda nga tugume kinziko kwanga bamukutte era yonna gyali tumusaasira era tusaba n'abamukutte tebamutulugunya musajja mulwadde oyo yafadde ekibumba kyavunda talina bulamu bekiba bamukoze eki nembulira n'abavubuka twogere issues nze bwonkwata nga njogera kulwanira ddwaliro mu ddagala sifaayo ne bwonkwata nga nkugeya kungu bwonkwata nga nyigiridde obuzaale bo etebina ekibigasa
That's one's personal life. Techinyuma tukungu. Nafu tulina okuba advanced. Kyatuzayo okusoma Makerere. Kati fa bamba lwaki bajjo yogera ebintu ne batakwata. Kubanga njogera issue. Twogere issue. Kubanga ebintu ebirume eggwanga bingi. Toyingira bulamu bwa kungu abantu baavu. Kungu buno obwavu buyina ne sponsor. Bana abasajja bakuta bali benguza badde bateeka sente mu saturation. Kungu obwavu buli mu ggwanga ate buli muluma mu sector ye. Buli omu wa boda bumulumanga wa boda. Omusawe mulago bumulumanga musawo mulago. Omusirikale bumulumanga musirikale. Kungu abantu abasinga 99% banasasula school fees. Abantu bali bubi. Obwavu butabuse. Kungu ense weddewo. Kungu amazima ga Katonda mu ggulu. Titakuwa ali kukubola abantu abatambuza ebigero okudde waka. Mbadde nvaawo ku Isabella. Omukazi nantunula nanneegomba nangamba ajja okusaba emitwalo 2. Kyokka ng'omuwala anyirira. Tegezo bwamalaya bweyongedde lwa bwavu. Nti omwana atebereza okwetta n'okugira nga kaneetonda enfune ssente. Ompulira bulungi nkugamba. Kyenjagala bannayuganda twagalane. Tuve mu kwogera ebintu ebitatugasaire okuvuma. Kati kungu bwenkuvuma nfuna ki? Toyina kyofuna. Bwenkuvuma nenkuvuma nti kungu oleego ogutwe. Simanyi kungu oli muki? Ofuna ki? Tukyuse empisa Katonda awulire essaala yaffe. Kati n'embeera eri mu ggwanga Katonda agitaddewo tudde gy'ali. Abaana ba Isirayiri badde wa Katonda yabanunula. Abantu babadde beerabidde Katonda. Gobadde okimanyi nti kungu abantu kasita bagaggawala ne baba nga bali bulungi beerabira erinnya lya Katonda. Babadde baafa kati oli omu ssaawa zino atunulidde Katonda. Ko 07523 ne 039 07523 wanji munange. Tuongereza kwa tuwulire. Sebo. Hello. Consensus kwali. Hello. Hello. Nangira suulira. Okay, bajje batuwa amasimu gana abasobola okubeera mulamu emitwalo 2 batyamoke shamusanga sikutegedde nsindikira message nazikuwadde yakuwa sente bawo namuwa you gave me namuwa emitwalo 2.5 bwami bajje wamuwa sente nze nganga ba sente kungunzi soko okwateko mu nsawo tutandika byakiyayi during COVID sindikira ko message shamusa bana kuwa ku sente munaanza abantu bepa sente sibajjukiranga babugabi kungu okay kogera kunkula niyo gambyo yo no we butambala okay amasimu gafika gaine ekizibu but kana message abantu basindise kakale nga tunadda ku message kungu the way I love Bajo introduce him to Ngoma na Kaseke njamuleta banangoma wangamba okumpa ku ntete Kenneth ali kinyogoga waliwo omwami asinga okuba n'ente ennyinyi mu kitundu beautiful mbasi kutegedde beautiful bana Nyabudoza ali Ngoma ajja tuwente muzeyi Nyabudoza omumpani ate tompanga ku sente kanange simu eno tujja mukyali abagala kwegata ku group yaffe eri 0792 musindike message group egenda kuba yankula na kulwanyisa nguzi Anguyo Joseph Entebe mu Kitoro Bajo simusubwa every Monday for speaking reality. Ask Mr. Bajo, is the situation we are in Uganda a change in wind or wind in change? Alan aliruzira onagamba Mr. Kungu weekend ne Bajo mbuuza Bajo walokoka kisebo abantu bonna bakuwulira ate oli mu nsejjudde ebikemo byerere tambulira naye yogera bitono olaba kojja Tamale yafa mukulu wa Nkasirye eggwanga kati mugenzi tike byagambye onagamba kojja nze mutabani wo bule muzibe emaganjo Bajo nga mukambwe takunkubira oyo mutabani wange simu zine ebizibu. Thanks for the show Mr. Kungutelo Bajo that will be back from World Cup. Thanks for the show. Ambeni Kanani but Bajo you already have presidential advisor. Again, why do you fall a crash abuzanzo on Senga City? Unangambirwa lwaki mulina ko choice crash Bajo. Kuna nagiro kunkole. Mama afuse natete. Mutumidde nyo mama. Bakobesimu teziyita. Levi Eyaru agambye besides stigmatizing HIV/AIDS patients, I think that the lady is going through a lot and all channels to address her grievances have been blocked. I sympathize with her. Yaroza anti why no kwogera ensonga zino rather cheka wagale. Well,
akade kawedi mwami Bajjo bage basule bulungi ngakale katonda basibula tumaliriza katono nnyo kungu kangu katono nnyo njagala katono nnyo njagala kulanga enamba eno nezo gakinjiranga sindika message ku 0792 336 239 tugatte ku group yaffe tujja balaga lwaki tubasaba enamba eyo mubere bulungi kungwangobye Bajja ndi kunga enjoy your shows even when you are with Kasuku. Thanks for showing, please. Mulungi Joven kungu mumpe Bajjo ngenda mukuwa ane kunga ino mukaza gwe akusabye mbono singo simanyi ali singo mwe kungu nedda sisobola kulya mukyala kungulukwe sisobola kungu njagala nnyo abaana be njagala nnyo mukyala we saagala tasobola kukola bikolwa bya bwenzi nga ndi mulamu ekyokoze bubi kungu haji sebo kungu takola bwenzi amafisa mawuyo mugambi yagaliza ebiro ampuliriza tuddemu nga tuzzeemu akuume kungu yagaliza jamu kungu haji